Abeegwanyiza ebifo okuli eky'obubaka bwa Parliament owa Kawempe North Farida Nambi munna NRM basibye bawenja akalulu mu bitundu byabwe. Nambi era akyali ku nkola ya nju ku nju nga bw'asaba abantu okumulonda. Tuyina ebisasiro, tuyina emyala, tetuyina wano mu North Seed Secondary School, twetaaga ne Ghetto Training Center. Tubere nga at least abageto bafuna ssente basooka kubeera nga basomesebwa. Ne Abubakar Kawalya omubaka wa Lubaga North Munanup naye abadde mu bitundu by'e Kasubi ne Kawaala ng'awenja akalulu. Nti mu Lubaga North tulina eddwaliro limu ate nalyo oluusi ogendayo nga n'eddagala teririyo. Bwe twogera ku masomero gaffe agali mu mbeera embi abamanyi essomero lyaffe era nekyakoledde embeera gye lirudde nga lirimu nga tulwanya okukola buli kimu n'era n'essaawa za kakato. Gavumenti ekyaganya okuprovidinga ssente zigenda okuba nga zizimba nenga ne pulaani yaggwa dda. Musa Mbaziira nga naye ayagala ky'ababaka bwa Parliament obwa Lubaga South naye olukuŋŋaana alukubye kasawe k'essomero lya Kitebi Primary School n'asaba abeeyo okumulonda. Ebizibu ebiri emutundu emyala abantu tebalina kapito ne poor representation badde tebakiikiriddwa bulungi era ababaka badde tebaweereza mu ngeri gye balina kuweerezaamu n'abaana abatasoma ze zimu ku nsonga ezibadde ez'amaanyi. Ne bakansala abalala abeegwanyiza okukiikirira abantu baabwe ku lukiiko lwa KCCA nabo basibye bawenja akalulu nju ku nju e Kitebi. Wano mu Lubaga South tukimanyi bulungi tulina ekizibu kya Nalukolongo kyano kize kibonyaabonya abantu kati buli entuka muntu ku muntu n'antegeera nti nze agenda omukulembera nagamba yono katongole bulijjo gwenda bannwanirira ne tutta omukago wakati n'omuntu oyo tuba tusobola okusembula. Ate munisipaali y'e Tororo Sham Tana avuganya okukiikirira ekitundu kino naye atongozza kakuyege we. Sham Tana nga munnayuganda omuyimbi abawagizi be abasinkanye ku Tororo Children's Park. I am going to get you those jobs. We are going to make sure we put money in the people's pockets. Bano basabye abantu b'eno okuvaamu embeera y'obusosoze mu mawanga ne langi balonde obusobozi. These youth here, nyinyi wa vijana, mupate youth mwenzi yenyu. Winnie Tesana Kayinja, Agafeyo ku Spark TV.